Yes, okay, tutandika butandisi tugenda maaso ate netenga bulijjo entandikwa film tandike mbulambalamba banda faba 21st Ultra World tutandika butandisi tugenze ku China Uganda ate netenga bulijjo big up on everybody. It's always about VJM's production in Uganda. Wano na tuchali kukwanjula tukwanjulira bwanjulezi Wallace Lands Studios. Echali ntandi kugenda maso mpola sana kunyumiriza bunyumiriza ate neteko mulundi guno tandike mbulambalamba eno tujisumuluda atali kalangu konda koneta ndi kwa film egenda maso batugamba Colors Studios company sebo zegaso bani zikutusaka ekyakabi tutandika butandisi 21st Ultra World echani ntandi kugenda maso mpola a Black Wallace Davidson film etandika butandisi tugenda kwataba Betty Kalungi Justin Nanteza mu filmu yabo y'omulembe nga bali ne Dickson Kimbowa tutandika butandisi Bitazali Chamuzi Richard Chambade echali ntandikwa Buzz and Buzz Tania Zande tutandika butandisi Moses Muyiya nga next screen kwa linyo tuchali kunyanjura film egenda maso era nga ba tugamba nti Magi na Chagaba ne tugenda mulako mu film ya fetandika Shamimu Nafuka Miro Jamixi Kwagala Amina Nalunga Christine film bagita ekibuzo the question kakatwaga tubenga tumanye linnya lino lijivaawa tutandika n'okwemulunga baba bakyali mu kwemulunga soko ninde kugo nawe wangambye omusajja akoma olwaggulo mwana omusajja alayika akomyewo obudde bwatatera kudda ekyali ntandikwa waliwo akonkona ekyali ntandikwa film egenda maaso tunulira nange deni omuntu afudde kati nkoze eki goreka bali mu kisenge mu kifo ky'okubani babadde bamaliriza dde ekyabalese ono basooka kevieti kongo vaayo akeberayo nnyo nga ssaayo ebigali funa awalala ekyali tandikwa film egenda maaso mpolampola sala kunyumiriza wenyumiriza naleeta bedi cover ekirungi omwami ono Saabenzi yali mutiritini ng'obusondo bw'ensuwa abujyamu ne basooka bamusuula kava ekyali ntandikwa film egenda maaso no ne yeetereza sajja tambuuza n'empeta gyenjitadde mukazi mufumbo yabadde aleese omugalabi wano asooka agalabe tulabe Black Wallace Davidson executive director film etandika egenda maaso oyo naakonkona alemeddeko kakonkona nga yagizimba pana ekyali ntandikwa efilimu egenda maaso banenga olwawo kugulawo nnyabo bintu mbadde nina byendeese mbadde manyi nti na muntu alimu ensa omuntu n'okonkona ojulanga kikumba ono abadde mutume abadde atumiddwa si yennyinimu mukyalo abadde amanyi omwami yakomyewo kaka tugenda okuddako erudda ku mirimu waliwo omwana muwala jja wadoeraidde ebintu byonna ebikuleetera labalava eri wano yavudde eka ebintu nga tebabikoze eki tebabimuleetedde olengere obwana bada gerulwe twasembayo ekyokunywegera omwana oyo agala ebyokunywegera luli katangu tuleka omudomo naye mbabuuliraki oyo ngenda mukyayira we buwungerero olwaleero naye musajja gwe atatereera obeera muyizi kiki kyoyiga ekyo kyotonafuna oyagala kulaba ku ki olyoka weweere mutakata weweera omanyi waliwo emyaka egituma ono akyali mu myaka egy'omutume gitagala giwenja gifuuse gikawenja namugamwe temumanyi makulu ga mukwano n'agenda maaso n'alaga ekikolwa kye bakola babanga abaddidde omukyalo oba omukyalo okumwagana omusuulawo obanga addidde ennyama n'olyako ennyama n'osuulira embwa abagomba owulidde kale bano bonna beewuunya muvubuka ono embeera gy'alimu etatereera eyo lwaki akola bw'ati ebintu bye kakano bwe tuvaako eyo tuddako maka amalaga gano tulengera businessman omulala agenda maaso alina byagattagatta ensonga gye tuliko ya mukwano olwaleero naye twagala tumanye ebibuuzo ekibuuzo kivaawa ne baleeta ekyokulya kireeteddwa musajja mukulu agenda maaso n'emirimu gye njagala olabe
Firimu ene ekyatandika butandisi nate nga bulijjo Emmy nze nkwereza tulaba the question oba ekibuuzo ali ku mirimu emmere bagimuleetedde naye alinga ataagiraba omanyise baamaka agamu mugalaba mwene mugegombera nga muli bweru muyita mugamba maama abaawo baamala omukyala aleese emmere n'agissaawo ye nadde eri n'omwami ali wana alinga ali ku lumbe amatama agaleza agawagisa empagi n'ekigambo kya neeyanziza tekimuvuddeemu tutandika butandisi firimu eno egenda maaso ate nete manyi okuleetera omuntu emmere n'ateeyanza nako wadde kale ekyo ssebo omukyala kyamubagula n'asooka ajja yeetegeeze naye ddala omusajja ono yeeyita ki musajja ono lwaki naye ebintu bye tebitegeerekeka mukazi wattu yagenda ne mwawino n'agula akateeteeyi ak'abaana abato omwami ono asobole okulaba ekkubo erimutwala mu kirombe naye yeefudde atalaba ne lwaki obeera bize buli kaseera amba biza nti olaba naawe ndi ku mulimu kyokananga okumakyo wenda oli ku mulimu naye gwe buli ssaawa obeera bize ku kompyuta tosobola beerako bize ku bintu ebirala ebiriwa omuntu n'omukyukira ina naye ng'alinga atalaba nti okyukira ye ndi ku mirimu mukyala Hamani nedala weeyita kyamani kati myezi 3 Hamani takyakubanga labi nedala bye biki Hamani tawo binankani bye bitalina ze najja kuntunulira tunzomvu lwaki naye Hamani nkola Hamani gasi yateeka eri bonna gw'omukazi abadde ki kumbe Hamani yali footballer kata kya strikinga katugenda okuddako eno katulengera omukyalo ono gwe twatandise naye ng'ali mu kikolo eky'obwenzi alina akavubuka ke yadde aleese nga kabadde katandise CCD2 kumbe nnyinimu omutuufu wuno akomyewo yabadde omukyala alina ebimusumbwasumbwamu awo naye omwami ayagala amanyi oba omukyala kati ali bulungi era ogenda okweregereza nga kirabika embeera simbi kali musajja mukulu badda ku mirimu omukazi atwala ssente nnyingi nnyo mu byokukola ki mu byokujjanjabwa omukazi alwala ku makya mutuntu n'akawungeezi ebiseera ebisinga abakazi ng'ayagala okukula naddala omukazi owewaka ateekawo obuntuntu awo kino kyabadde kiri kyabadde kumba alina kyabala yagamba nze ngenda kukwata kubo ngende ew'omusawo ddala ndaba omukazi ono kiki ekimulwazanga ekyo abasawo kiki gye bajjanjaba ekyo ekitawuna nga tuddako ku Capital Medicare Clinic wetuze mu kaseera kano wetuli kakano tuba tuli awo musajja mukulu ngajja omukyala ebamujjanjabira amanyiyo ayagala kumanya omukazi yalwala nkoba ezo ezitawona kiki kakati yawaayo amanya g'omukyala okakasa oba omukyala yazzeeko mu ddwaliro kwa yamugambye wano wajjanjabibwa banoonya erinnya lya kalo nga baali balirabyeko erya kalo wadde liringa eryefaananyiriza kalooli teririimu efirimu egenda maaso tukyatandika kalo tannajja kirabika baamukeberedde mu ddwaliro ddala yaŋŋambye lino terinaba kujjako wano omukyala ono omusawo ye mukyala gwe twalaba ew'omwami oli omwami abeera bize ku mirimu so nga ne mukazi wattu musawo aba alina okugenda maaso n'emirimu gye ng'omukyala tugenda maaso ne firimu yaffe ate nga tukyatandika butandisi naga it's all about VJM's Productions Uganda okutuusaako nate tulaba the question ye firimu yaffe etandika era ng'egenda maaso oluvannyuma waliwo okuteekateeka baami tebabaseera nnyama tebabalira bifi bw'otuuka okujjula olina kuyiwako buyiyi ate abedda kwe gaasibangamu n'olwayi ekifi n'omanya nti kituuka mu kabodde y'omwami owulidde naye omukazi agenda n'adda ku nnyama oguze kiro otuuka ogijjula ng'eri waafu kumbe endala yagenze ano aloza munnyo buli waloza omunnyo akwata ku kifi kakati bane Deni
Dennis chale yafumbye mmere yangu wa makoloni. Sorry Jane. Nansanywa mukwano Jane. Some from work. Just mbadde nabye ndi mukwasaganya okuva ku mulimu. Sawe yemmere baya mmere. Ashawa. Mbadde lino soko okunaabako. Kwe ni kale naye yangu emmere yo munange. Tewolera wano. Yangu emmere tewola. Tugenda maaso. Mkyala Dennis ndiyo iye deni. Kakati something funny Dennis. Musajja sebo naye alina obuvunanyizibwa alina amaka. Huyo netwalabye alina engalabi enkanga gyaliko. Ate ng'omukyala oli twamulabye muka musajja ate bano abasajja ab'amaanyi. Era ng'omusajja oli ayagala nnyo mukazi we. Wabula omukazi asaba nnyo ssente ku bintu bingi ebikozesebwa waka. Kumbe ssente Dennis yazirya. Kyobula bwe baba Dennis balya bulungi. Kati yo omukyala omwami wa amussaamu ekitiibwa kubanga aleeta ssente eka. Baabo sebo Dennis omulaba Nyamandoogo naye musajja wa mutawaana nnyo mu bikolwa ebyokulumba. Efirimu yaffe ekyatandika butandisi. Kati omukyala yamutunuulira naye omanyi okubanga bakujjulidde emmere naye ng'oli ng'agirira mu kasaka. Kyakutegeera. Tulengera amaka ag'enjawulo buli maka gayinamu ebizibu ebyago. Weetegereza ng'omukwano gubeera ewaka gutandise okuba ne gukendeera. Ng'omutwe gunnuma nnyo. Kaakati omukyala bamuyita yagambye yagenze mu ddwaliro. Mbu yagenze mu ddwaliro ng'omutwe gumuli bubi. I love you and I care for your well-being. Yamugana nange jjukira nfaayo kuba ne oli bulungi. But mukwano. Namugana tofaayo. Today has been a long day for me. Yamugana lubadde lunaku luzibuzibu gye mbadde. So, if you don't mind. Bw'oba tofudde. In the guest room. Why? Tunuulira omukyala ayagala kusula mu kisenge ky'abagenyi. Okay. Mbu yakooyekooye nnyo. Pande. Omuntu naye gunnuma era ayagala tusule babiri ontawaanye. Ate tewajja kusumbuwa weerabidde ekyakuleeta. Obufumbo kitegeeza kutawaana. Baddange omukazi akagalabye akaddusizza. Efirimu egenda maaso. Jjukira tukyali ku nyanjula yali manyikiddwa nga the question gye tulaba. Era twagala tube nga tumanya ku mulundi guno kiki ekiyinza okuba ni kyekiddirira. Kaakano nno ziba siziri busa. Tugenda okweregereza ng'aliwo omukyala ayingiddewo. Mukyala ono mu kuyingirawo ye musawo yennyini. Musawo no musawo. Musawo akomawo eka. Genda okudda eno. Oboona ali mu kwetokoseza kyayi. Tugenda maaso ne firimu yaffe. Musawo ng'ayingira. My husband is home. Kaka yamanye ewaka omwami gy'ali. Where you? Kalinga yali nga kumukoola. Mwami oli wa mukwano. Let me get you there. Okay. Mwami alabika ali mu fumbiro. Kyokka bamuwa emmere. Thank you. Abayi mukwano musawo nga. Musawo. Oh, don't touch. Tokwatako. Yes. Musanze afumba. Omukyala yenna ovunanyizibwa okusanga omwami ng'afumba. Gwe aba aswala wadde mulimu babiri. Omanyi munange njagala nnyo kufaako. Alindako. Omwami ono oba yabaaki? Yatandika mpola akola obukolomoni obutategeera ayogedde olukyayina si mukyayina. Kiki? Bano ndi mukazi. Nange ndi musajja. I'm trying to be a... Naye ngeza kubeera omukazi omulungi naye ekintu ekyo kikulemye okutegeera mazima. Obugoye bwonna abugulira omwami ono abeeko kyalaba. Kumbe amaaso galabika yafuuka muzibe. Yafuuka muzibe ku bintu ebimu. Yes. Mwana muwala. But you forgot. Yamugamba olina kubeerabira ate okigamba kisiruwalemba. Amwokezza ddemu ku magezi. Manyi abasajja beesiruwaza nnyo. Yasooka nakyo. Nze mpulira nkooye bannange. Ndekka. Leave me.
omukazi asobeddwa kati se buno omwami Kabaalwa alabika yeerabidde lwaki omukazi ono yamuwasa efirimu egenda maaso omukazi kwe gamba embiranye ebeera wano kati munange nkunyumiza ki musajja mukulu ali eno atobana bisagazi bya nte yakola emirimu gyonna egyawaka maka ga mugagga naye alabika yajja okukola ebintu ebirala ebitaamuleeta wano njagala olabe yalina okulabika nti alongoosa ekiraalo okuyoola gasiya obusa bw'ente ente teziina waliwo bino ebita ebizungu tebyagala kuyimirira wakyafu wadde bye bisazeewo obwayi seba omuddo birya gwa chipusi baba bagutemyetemye gy'emirimu gyakola musajja mukulu naye nga bw'abanga omukulu taliiwo nnyinimu ate omwami ono alina engeri gy'asoba n'agwa mu kisenge luli yagenda n'atya waliwo gwe baali batumye yali amanyi nti embookeze kaakani mu kaseera kano tukwate kuba okudda mu ddwaliro omukyalo ono yafunye ebirowoozo ebitagambika dokita yagugumuka nga alinga ava mu nnyanga bannanga I'm sorry. Hey, good to see you. Sanyisa okulaba bambi. Can I get stress reliever? Njagala ya makerenda agawonya ku stress bannanga ensi yatabuse kane stress bagimirira empeke ayagala stress reliever. Can you get me one strip or kati kyava atumya strip emu eya stress reliever empeke ezikakanya ku stress omanyi stress ekuluma nekufuula ne kala oba omwami ono kyava kala yatabuka nnyo ne bamuleetera eddagala kali ne musawo naye alabika abadde n'ebizibu jjukira ewaka obufumbo bwe nabwo bulabika bulimu akabuuza kali musajja mukulu yatunula ye musawo ono bannange omanyi kirwa kwegamba si kyangu okusanga abasawo abalungi owulidde like that? wadde atunula ng'olwaluli naye at least amanyi okutunulamu ng'era alabye musawo weebale musawo weebale nnyo kale Thanks for that blessing. naawe weebale okujja onnona eddagala kale musawo musajja mukulu agenze kunona ddagala kaka tugenda okudda ewuwe ewaka ono omukozi akaana ke wakati kamutabukidde Little man, gwe muvubuka muto you the permission to ani yakuwadde olukusa okuyingira ekisenge kya maama wange ne taata kati oyagala kukola woki Magasiya. Let yamugaa toddamu kwesirwaza gwe gasiya maama watuukira Sivan. pana ekivooni kiki Mom, maama you're the one who gave ono gwe wamuwa olukusa okuyingira mu kisenge kyammwe kyavunaanyizibwa you trust him. mwana wange kakkano ojja kunjogeza ebyensi mattu Man, omunange omuleka Sit alone manyi kale tekikkirizibwa naye for some. just mbadde nina bye mwagaza taata muto babadde bamukayuukidde Yes, babe. kaka tugenda okuddako ewa dokita musawo mukazi wattu asobeddwa We behave at home. agamba omusajja alina engeri gye yeeyisaamu ewaka gy'atategeera At least you. bannaye gwe nkwesiimisa My guy is not like us. omusajja wange tali ng'abasajja abalala My guy is ever off. buli kaseera tabaako What do you mean? Don't beat around the bush. This is terrible. Yesterday was my birthday. jjo lwabadde mazaalibwa ge ne yeerabire n'omugamba nti happy birthday Good food. Are you sure? Yes. takyakuba ngalabi Tired. nze mpulira nkooye Night. It's fine. But let's go cause a meeting. kaakano no yamugamba oba oli awo twandibadde tutambulamu ayina ebirowoozo biyitirivu kale no munnange nga tukwate kubo tugenda tudda erudda waliwo abaana ab'obuwala abaali batuuka nga tebasalawo kugenda mu jimu nga basalawo kugenda mu jimu n'ogenda no mu jimu omubiri n'ogukola nga ne gw'ogukolera
ali wali atunula kyamuli naye abanga aliko ekizibu ekyo tekyabamalaamu maanyi n'abasawo nabo sebo bakola gym. Tunulira tugenda maaso ne firimu. Musawo oyo naye oba omwami oli amaaso tegalaba bulabi oba wamutunulira bwati abanga alaba aline musajja munene bannaye musawo nno nga musawo. Efirimu egenda maaso nga bagenda maaso training bakoleza ebiwato ate omwami oli tayagala genda maaso n'ebyebiwato. Omwami oba aliko ki? Bagenda maaso ne training okakasani buli nyingo yonna eri physically fit. Naye kiba kirungi ennyingo n'ozireka nga ziri physically dormant kubanga omwami oli ali ewaka naye ali physically dormant. Musawo ali physically fit ne musawo munne bannange ogamba abaana emibiri bagijja bakumbe bagijja eyo. Kaakati waliwo eyaguze empeke ezikakanya stress. Efirimu egenda maaso. Yaguze empeke ezikakanya stress naye stress oba yagenze genda maaso bategeka. Manyi ssebo okulya nga bwonywa kikulu. Buli wonywa n'otalya mmere eyinza okuweta amakoona amalala gonna. Kawalake kagenda maaso n'okuweereza. Musajja mufumbo balina n'omwana bateeramu kajuyisa awo ye maama. Genda maaso saawa ya kijjulo. Darling, who's going to pray for us? Namukwana ani atusabira tulye. Okay, humble yourself for the word of prayer. Father, bless that food you're going to eat. In Jesus' name we pray. Amen. Kaakati nga basaba Enjoy your food. banaye munyumirwe emmere yammwe. Eat your food, okay? Kawala kaabwe keeko. Yes, honey. Namukwana Good news for you. nina amawulire amalungi. I can't wait to hear what you have to say. Mawulire ki? Bought a new building in a city. N'agamba naguze ekizimbe ekirala mu kibuga ekipya. Yaguze ekizimbe ekipya mu kibuga akati. Thank you. Like you. Era baakitadde manya g'omwana waabwe obuwala. Thanks. Dad, Naye taata tomorrow I want to visit Brad. omanyi njagalako okukyalira jjajja. Darling, I'm a little bit busy. Naamwe ennaku zino nga ndi bize naakutwala ntya? Even if on a weekend, Dad. Kale afazaali ku weekend taata ne ku weekend oba bize. Kaagala kyalira jjajja waako. Naye taata ennaku zino alabika abeera bizemuko. Please. Omwana mutwale naamuweeweeta. Mumanyi abakazi balina obukodyo. Please. Ayina waakuweeweeta nga tolina wogambira nno. N'okyusa switch nedda ku yeesi yokka. Shugo. Kale nja mutwala. Nkenwe bali nnyo tati. Baana bali mu famire y'abagagga. And your grandma get angry. Yes, Dad. Okay. Kale yamusuubiza omutwale wa jjajja. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Twagala kubanga tumanya ludda wa gye biggweera. Kaakati omanyi kye baakola. Engeri taata gy'abeera bize omwana yamukwata n'amuwa booda. Omanyi ssebo taata ono ayina owa booda we. Munnange baamusanyukira nnyo nga tebatatuuka. Efirimu egenda maaso. Tuli wa jjajja azze kulaba ku jjajja. Kaagala nnyo jjajja waako. Munnange bannange omwana wange muzukulu bannange gansanyusa okulaba muzukulu. Kati musawo embeera yeeyongedde okubeera embi. Musawo bambi yali tanywa mwenge naye kati yayiga okunywa ne ku mwenge. Kiki ekimukaabya? Gusajja guli tegumanyi kubanga gutereeza munnange abali mu bwetaavu we buli. Kale nno munnange obeereyo n'oseka naye ssebo abakyala bano basinga okuba mu bwetaavu lwakuba abaami be batwala emitawaana gyonna okuba ndi bakola ku ekyo.
kati tuba tuli awo omwami ali ku mulimu omukyala alengera waakwata ono samba boy okulayika nti bagenda mu maaso n'ebikolwa byabwe byonna kati wakyali abalingiriza omwana yagenze mu kyalo wa jjajja omusajja wuno aleese omukazi wa mukama we eyajja okulabirira ente waliwo ente nene gyalabiridde wano jangu firimu egenda maaso biggwerawa sebo wali eri katonda watu mwana mulenzi yagale ne bakwata obutabo buno atumye ebyokulya tugenda maaso ne firimu tunuulira omukwano wegutandisa obasaza mu kabu omwana ono w'obulenzi ali mu myaka egy'omuntu azaalibwa omukyalo ono naye abantu bakugamba age is just a number. Bannaffe nga batandika kutunuulira byakulya tugenda maaso ne sinema byokulya nga bireetebwa zonna sente za mukyala omukyala akolawa akuula mwami bannaye teri kintu kimala mu maanyi ng'ekyo kwe kuba ne mukazi wo ng'omwagala nnyo nga buli kyasinda omuwa naye n'akwata sente zonna z'omuwadde n'aziwa akavubuka akatema ebisagazeeka katugenda okuddako erudda owa ekitole ki gwe nnyabo demu okaabira ki kali waliwo jama alengedde omukazi ali wano akaaba yankujjewo ate ono yali musikambuzi asika naye kati ndi bulungi ontwala waye ggwe gwe demu oli wano ate ogaanagaana wayi omukazi bw'aba aganye tebiba byampaka gasiya ono omwami mulwanyi kakati oluvannyuma musawo aba yeebase efirimu egenda maaso musawo nange ng'asooka ayiwako ettaala zijja bannange abadde agudde mu ntebe musajja mukulu akomye ovaawo Dennis yakadde ewuweeka mbadde meeting n'abantu ab'omugaso Dennis meeting kyeyekuumira ebweru lekera okumpita omusiru siri musiru nga bw'olowooza mbw'obadde n'omuntu ow'omugaso omuntu ki ow'omugaso okusinga nze mbw'abadde mu meeting omwami ono mu mulimu gw'okutema ebisagazi mubaamu meeting engundiivu bwe zityo Dennis namanya wulira ekijaketi Dennis mpulira ejaketi kyo kiwunya obuwo oba kutabaala Dennis ova mu lutabaalo mukazi wattu abeerako alinze musajja mbw'obwedda ali biza ali ku mirimu kali kumbe n'emirimu gye yagenzeemu Dennis yamugaana eddala Dennis oyagala nkole ki lwaki ogenda mu maaso n'okola ebikolwa ebintabukiro bwenkanidde awo n'ojula kikuba oluyi naye kiri mu kusinika mannyo bebi tombebiza bebi na bebi bumbu gasiya leka naawe ate kukaaba oyomba otyo leka akale nkwagala mukazi wa mwagala nnyo Dennis ono ayagala nnyo mukazi we naye ate neeri ne bamuzza mu layini ekikola obuntu obeera olaniza ennyeri enyonyogeza ezo tolandika yabadde atandikidde mu gyeya yakuyomba seba akasajja kano bwe kali katale ng'ennyanya envundu kale kabi kakola kabitegeera kakati munange oluvannyuma
tukwate okudda eno. Good morning, nurse. Nansi wasizo ntya? How is my son? Omwana ng'ali mu mbeera ki? Nkwendi ajja kuba bulungi. Do you feel that? Mwana ali bulungi. You take some juice? Yes. Okay. Kajuisi yanywedde. Dwaliro lino lijjanjaba. Mwana bamuleese ali bubise bukabadde kapisa amatama. Naye kati kazzeemu n'aganywa ku juice. Enkono ebadde ekyamuse. Radiator nga zigasse empumi egenda etereera. Naye omusawo tali mu mbeera bambi. Kaakati batukyali awo musawo ali mu birowoozo bye. Agenda okweregereza omulwadde ono. Ye yamuyambye mu bbala omuvubuka yadde amusikaasikanya. Okay. Musawo njagala kwogerako naawe nina ekirwadde ekindi obubi. I'm handling them pretty well. Sorry about yesterday. No. N'amugamba ojja kunsonyiwa ku kyajjo. But can we meet tonight? Kati sebo omwami ono yamusaba amusinkane. Wabeewo ensonga ze boogerako. Nsonga ki ze twogerako ezitali za ddwaliro? Ojja ziraba. Okay. Kali mwana mwala teyagaana. N'alaga ekibala, waliwo ekibala kye baagaana mu lusuku Edeni, kano ke kali paaka kyanjula. N'amuwa ekibala kya apple. Eyajjanga omulwadde ate alina engeri gy'alaaniseemu. Kaakati tugenda okudda erudda waliwo omulwadde. Mr. Kakembo? Yes. Your result shows that you have gonorrhea. Bagenze okukebera ng'omwami ono alina enzikulu. Don't be scared. Totya. Tugijjanjaba. Have to be scared. Totya. Cured. Ojja kuwona. Cured. N'abala bajja obugirita bubali bubi nga ggwe. Enzikulu. Ebimu eginita. Buli wogenda okojja owulira nga akojjowa ebyambe. Let's stand. Efirimu egenda maaso. Kati nkusesa ki? Ku ddwaliro lyerimu. Ono tayingiddeewo n'ekyuma. Jjukira bbawo ono omukyala wano we bamujjanjabira. Kati munange nga bajja. Musawo gyebale ayogeza simbo bitya. How may I help you? Nkuyambe ntya? Nurse, you have come for... Namuga ntuba ne tuzze kujja kwekebeza. Nali bannange ebikyalakyala ebyo bimanyi okwogera sitiiriyo ya labbi. Bwe kyogerera ku ludda olulala olw'essimu ogaaningudde ku nalulungi w'ensi. Come and direct these patients to the pregnancy scan. Baagala mukebera lubuto. Naye oli amwerekeddeko bw'otunuulira sayizo ga mutabani we. Abaana abalenzi tebakyatya buzito kobe nga buzito wange ente ye akubaala. Va kubiridda ku bino. Sure. Bannange okimanyi ndi lubuto mwana gwe. Gyonna emipiira gye baakuba egya penalty omukyala oli teyakwatako n'ogu. Egyali give omwami ono Dennis. Era we twogerera ka Dennis ye taata Tumbu, ate Tumbu yino eriyanga. Ka Dennis tabitegeera kuba kennyini naye alabika ng'omuto yava wiiki ewedde ku nnywanto. No, I don't want to leave my child with him. Naye kati banaye mwanange ngenda muzaala nte kati omusajja gwe nina nga saagala mumuzaalira mwana ono. Nze simanyi kye tugenda kukola bannange. Omukazi olengera omukazi waraniza okugwagwala mu by'omuzannyo. Yes. Tayagala akuze mwana gw'alina mu lubuto kuba si wa bbaawe ng'ali ne bbaawe. Don't worry. I'm going to buy for you a car. Kaakati seba aliwo n'asaba mmotoka. Efirimu eno nga tugiraba ebibuuzo bisseewo ng'erinnya lya firimu The Question. Omukazi gw'oyagala ennyo era gw'ofaabiranira abeere bulungi akwagala kyenkana ki? Obunywegero aleeta bwa minimum. Obunywegero bwa maximum abutwala wa Dennis. Akola nnyo emirimu okulayikana ewaka eba nnungi. Kaka tudda ku mirimu gye musajja mukulu agenda maaso. And for the safety of our daughter. Ayina abantu bakola nabo. Kakati yasooka n'annyonnyolamu banne. Ekintu omukyala kye yamugaye eky'omugulira emmotoka
omanyi ng'omusajja yenna abasinga badiscussinga family matters at work. Kati ayagala omukyala abe nga amuwa emmotoka kuba omukyala olumu abe nga avugako n'omwana waabwe kugenda ku ssomero kumunona n'ebirala. Mukyala boda ziri mu kuba ebigwo. Efirimu egenda maaso kakatuddako ewakajja bangu apaakinga ebibye. Njagala olabe omukyala tamufaako naye alabika waliwo abalanisa omufaako wanyi mukwana. Nina gyendaga naye njagala weerabirire. Ogenda ssaawa zino. Don't mind, but promise me that you'll eat well. I know. Yamugamba ogenda nze tofaayo nja kwerabirira nensuubiza nti ojja kulya bulungi. Bambi yeeraliikirira omwami ono alidde atya kyokka gweraliikirira okulya batya n'ewaka we bagifumba oluusi tagirya. Neeyongera weeraba alinga alekaawo ekimuli alinga alekaawo ddoleeye kyokka asiibudde. Tagambe nako nti mu kugenda kuno kambeeko kyenkolawo omukyala kimusobera. Kati sabo tugenda okudda eno Minisita Simolo amanyi okukyanga endiba. Endiba agikyanga ali ne bakyalibe tunulira. Agenda maaso bali ku ndiba. Film tulaba the question. Era ku mulundi guno twaga tube nga tumanya naluddawa gye biggwera ne sinema yaffe eno. Eva Emmy's Productions natenga bulijjo. It's all about VJ Emmy Official Uganda. Laba ekiri wano. Era ye munaye saizi yeeko wamangu. Yeah? Yes, saying. Kyekiriwo. Something's burning. Waliwo ekinjo kya. Keep this as a secret. Yamugamba kikube ng'ekyama. Kakati ate kyobadde nakyo nga kyama lwaki okibulira ababiri bano. Ng'okimanyi mubeera basatu musatulula. Nancy Becky. Kati awulira ka Nancy Becky kamuyisa bubi nnyo. I'm scared. I want to tell her everything. Yamuganyagala mubuulira omutima bye gwogera naye akamwa kaganya okwatula. Tosaza blood. Kakati va ku ebyo. How you feel about her? Gwe mugambe bugambi bw'owulira. She knows that I'm married. Akimanyi ndi mufumbo. Love for me in her eyes. Naye nange we mutunulira amaaso mukwano gwe alabika ayagala gumpa. Naye gwe okimanyi endigito gy'oba oyingiddemu abakazi ababiri nga balumya mutwe. Guys to handle some mad person of your kind. Wa ababiri naawe obakwasaganya. Ono yamuwa sudi namugaba ababiri obasobola. Kyokka ogenda beetika nti nedda kati va mu kutya. Genda maaso n'ekyo. Kakatuddako ewataata lubuto. Ali ku mulimu gw'omutuufu. Omuwala teyagenda ewa jjajjaawe kadi baaba we bbeetu. Wey! Ponna. Hujja kukanga. I told Jonathan about my pregnancy. Bana enkunyumiza ky'omusajja namugamba ndi lubuto naye teyafuddeyo. Ennaku zino akyuse. Mutegeera. Yamuganza oyo mumanyi. Tolimanyi oba musanyufu oba tali. Kati ayinza okuba yasanyuse naye nga tayagala kukulaga. Yamanyi neera. Kati tugenda kola tutyoba tugende nkusale ku njala. Kansooka obanjira obusa bw'embuzi. Vaawo naabwe. Tudda mu ddwaliro. Katugenda okudda mu ddwaliro. Musawo Becky. How are you, baby? Oli otya mukwano? Gyendi. Look good today. Leero olabika bulungi Kenya Alexima. Gosh, yes. Is your schedule fixed today? Kati yamugamba oba olwaleero ali fixed nnyo. I want you to cover up for me. Njagala ombeererewo munange. Ongattirewo. Out. Kyagala kenta bweru. Of course. Omwami oli yakola ekyejo. Tuba tuli awo. Alo. Musajja mukulu agenda maaso ali eno ku mirimu. Ali ku business. Bamusazeeko dda baaba. Kaana kali wali kamugundiddemu amaanyi. Manyisa omukazi nga yakwagadde bw'akola olumba bw'ati ajja n'akwambalira. Teri kwemamaaza. Kikyotalaba.
ng'akwata omukazi yagenda kunona ddagala lya stress n'afunayo empeke etambula. Empeke eno yejja okumponya stress. Alina ebyali bimu stress nga butereevu. Sajja mukulu nga gyagwa mu ggaali asooka agenda alabe kiki ekiddako. Firimu yaffe egenda maaso. About the question natenga bulijjo Emmy nze nkwereza twagala tube nga tumanya ludda wajja biggwera ne sinema yaffe eno. Munnange mukulu ng'aginyiga ekisumuluzo bagenze awutu. Jukira twawulidde musawo Beki agamba munne amukavalingereko awo. Yagenda kulayi kandi akola ki? Atambulamu. Munnange banaffe ng'akwata ggaali nga yeeyongerayo atutte mukazi w'abandi out. Anti baawe yamulekaawo. Nanga abayina amaanyi ne balaba ekiddako. Ono naye ng'asimbula agenze ku mirimu. Baawukanye oli agenze awutono agenze ku mirimu. Njagala olabe tugenda maaso. Tunoonya wa we biggwera. Efirimu tulaba the question. Ekibuuzo kiri nti biggwera wa. Kaakano munnange ebinaatandika omukwano si biba bingi nnyo. Baafuna esumbusa weeza ebina. Kasente weekali. Ebiseera ebisinga lava eno eba tesaana kuyiwaayiwamu nnyo naddala nga munaabeera mwenna. Omuntu ng'alina ekizibu kye tafaayo ku kiki kyafunye kasa kibanga kinaamuyamba. Yasazeewo yagudde ku musajja mukulu wuuyo nga badda kusumbuusa. Ekifo kino nno ne mukazi we waatera okujja. Laba ekiri eka. Tebazze mu serefi. Mukazi ng'adda mu serefi n'omutemi w'ebisagazi. Mutemi w'ebisagazi abisaawa. Musaayi yamanya okunyiganyiga masaaji. Embwa yawa. Kati mbwembwa yawa neekubye. Neba kazi mmwe. Bwe tubakubira amasimu nga mugamba gonye ekubye embwa yine entawaanya. Kale tunuulira. Gwe nkyetwale uzembo. Ali lubuto lwona ate embuto zimanya okuboola kati luyinza okuba lwagala ono. Engeri gyali kitaawe waali omuntu nakubirira oli mu budde bwo. Wai. Ndowooza nange vaayo. Engeri gye bakubidde naye keŋŋende. Ate olagawa. Naawe togenda kati bambi please don't go. You pay attention to my word. Bambi nze kati onsobera tokyawera ddala bigambo byange makulu. Soko ojje naawe okyalina okunyiganyigako awo. Abadde aweta. Laba ekiri eno. Bano tebayingidde akazikiza. Beekwese mu nzikiza sitaani tabalaba. Kati mwana muwala jukira ate ye muliro gwali gwakolera dda kati olwayiwamu omuzigo ne wajja wabeerawo okubumbujja. Kati twakerera mu jimu. Eri mu jimu wabaawo bakanyama ne batunyama. Kati tunyama agenda maaso. Musajja mukulu engeri gye yasuzenga atoolatoolako. Neno ng'ebyuma ebyo tebyagala kusula ng'otoolatoolako n'obikeereramu. Kiyinza okukuba. Waliwo tunyama, ssennyama, kanyama. Tewali mafene n'omu. Ozannya n'okuzannya. Kaakano bannaffe baabo. Mwana nasuze wuwe. Sebo yagenze wa mukazi. Yawo yagenze wa mukazi. Amaka ge yagenzeemu nga gayina nnyinigo. Akakazi kamututte wabba waaka nti omwami yagenda safari. Firimu yino
Nendoza kino tekikyakola makulu. Ndowooza ebyabasajja okwenyumya nti kyawedde tebikya wakyaliwo kugira. Katugenda okudda eno waliwo amazaalibwa ge bali mu kuzza. Mazaalibwa bagakuza. Muwala w'ono ndowooza ne bajja basale keeke. Tugenda maaso bali mu kusala keeke. Efirimu egenda maaso. Era twagala tube nga tumanya oludda gye biggwera. Bannaffe ekintu kyali kyanjawulo nnyo. Mwana muwala bamukuliza amazaalibwa. Waliwo essanyu ewaka. Denesi yeetawula bitya. Saawa yakuleeta birabo. Naye mutuufu sooka otwebereze. N'oleka omukyala ewaka kumba omusajja eyakyuka nange. Ebintu by'enzese byangu. Ekirabo teeka wano. Ebirabo ne basomba. Birabo teeka wali. Yeah, madam, you called for me? Yeah, detective. They reported a missing case. Okay. So I'm assigning to you that case. Yes. Here. Kaakati munange oluvannyuma lw'ebbanga. Madam, I'm going to handle it. Ogenda okudda eno waliwo omusango poliisi gweguddemu. Waliwo emisango egitategeerekeka. So come here. How sure are you that Becky was kidnapped? Kati omanyi otya nti Becky yawambiddwa? Wayiseewo ebbanga naye tulengera poliisi erina omusango gw'eri mu kunoonyerezaako ogw'okubaako omuntu eyabula. Efirimu egenda maaso. Okubuuliriza kuli buli wamu. Omuntu yabula atya? Tugenda okudda ku ddwaliro. Oli otya nnyabo? Gyendi oli otya? How would you know that Becky is missing? Mwe mwamanya mutya nti Becky abuze? Okay. But in the background she was filming. Okay. So, does this Becky has any other boyfriend aside from Honor? Kati yabuuza oba omukazi ono alinayo boyfriend omulala ng'oggyeko oli. Attendance of pretending to be missing when the actress says that someone is. Ebiseera ebisinga abakazi bamanyi okulowoozebwa nti baabuze naye ng'ayinza okuba ali wa musajja mulala. You're going to direct me. Okay. Kati njagala ondagireko waliwo omusajja wano yali agira kubanga bituuka ebyokubula. Baba baagala bamanye buli kimu. Efirimu egenda mu maaso. Kati waliwo eyajja ayambadde n'abaako kaawuunu ow'ebbaala mutaka n'atambula. Ow'ebbaala n'anyigamu wali ku kyokunywa. Musajja mukulu ajja azze mu bbaala nga bamuwa kyakunywa. Waliwo yasoose okujja n'abaako kanyiga ow'ebbaala. Agenda okuwulira olubuto olumusoya teyeetegera. Jjukira ennaku zino baakuza amazaalibwa g'omwana ow'obulenzi gwe baazaala. Naye nga tukimanyi omwana oli yali wa Dennis. Yono yalowooza mwana we. Kaakati oluvannyuma okunoonyereza kugenda mu maaso. Omwami oba baamunyize keeka akunywa ki twasembye okulaba nga yeenyoola lubuto. Kati ogenda okudda eno waliwo konkona. Akonkona alingiza. Kati walaba nga teri aggulawo ndowooza poliisi ekkirizibwa okweggulira ku bintu ebimu naddala ng'erina okunoonyereza kweriko ng'ayitawo. Agenda okonkona konkona alabe alingiza munda. Waliwo ali eno waka wano wakalu kyekigenda maaso. Awaka wataggwanga bantu wabeera watya nga wakalu.
nga jaisim. Hello? Why? Yes, boss. Like, I'm at his place. Ntuse wakabwe. Son is. Naye ekyawunyisa. And he's home. Tewali n'omu aliyo? Yes. Yes, no one is home. Tewali n'omu alika. Okay, I'll call you back. Kale ngenda kuddamu kubire. Yagamba agenda kuddamu amukubire. Tugenda maaso. Kwe kuyitawo. Efirimu egenda maaso. Talina gwasanzeeyo. Abantu bano abaabuze baabuliddewa. Kyekibuuzo ekiri mu ddiiro. Ogenda okwetegereza ku TV. Omusajja ono naye yabuze. Omuwala yasooka okubula. Bana. Missing person? Ono yabula. Kyekigenda maaso. And his wife? Kyekisomba mbone mukazi we. Poliisi wali yalanze omusajja ono yabuze, mukazi we talabikako, n'abaana tebalabika. Becky yasooka okubula. Kyekigenda maaso. Ono kwe kujjayo essimu kankubire bba wange. Abantu babulanga bwe baagala, bantu babulaabula bubuziibuzi. Gy'okubira taliiwo mugezeeko oluvannyuma kuba kati waali tatuukikako. Akakazi ne kamuddamu. Firimu egenda maaso. Ogenda okwetegereza neera bagamba ennamba kwokuba teriiko, gezaako oluvannyuma. Tugenda maaso ne sinema. Omukazi asobeddwa. Kati aba yakakubira bba. Tamufuna ate waka waliwo abamulumbi. Ogenda okwetegereza oluvannyuma. Dennis bamusibye egy'embuzi. Omanyi kye bayita enkoligo. N'omukyala bamuleese. Kati bonna babadde babula. Tugenda okwetegereza nga baabano. Oli omukyala n'abaana be. Musawo Becky. Dennis ye tanadda ngulu. Ono ali wano akaaba. Oba babaleese mu kiyumba kikino. Wuuyo. Ne baleeta n'akaana akato. Gwedda wali. Ke kaana ke baali baakaza oba. Omwana wa Becky bamuleese. Ne baleeta ne seddume endala yiino. Seddume endala yiino. Tunuulira firimu. Ogenda okweregereza nnyinimu. Taata w'abaana yennyini. Baleeta bawalula buwaluzi. Ono ng'akaabakabira taata. Munange taata. Gume. Akaana baleese akaana akala. Jjukira omukyalo oli alina omwana omulenzi eyali yakazaalibwa gwe yazaala mu Denesi. Kali waliwo omulala aleeteddwa. Ono yabawambe yaani. Denesi bamuyira amazzi. Terera. Bamuzize engulu baagala muzaayo. Katwetegereza ekikuuti kino. Bwe tuba tujjukira omusajja yayingira ebbala n'abaako akatu kaawa omutunzi w'omwenge. Omwenge gwe baaguza musajja mukulu olwagunywa ne yeebaka. Baabanywesa katwa. Ky'obalaba ebintu by'ensi byakwegendereza wa wootera okulya emmere. Omwenge ogunywawa. Bayinza okukuteramu kanyo kawulire nodda engulu ng'oli kumpi. Jangu. Ali mu mbeera ya mpi, empi zikaaba olukaaba. Terera. Tonnabaako we waabadde. Agenda kyekigenda maaso. Ogenda okwetegereza ekigenda maaso tebannakimanya. Ekigenda maaso tebannakimanya. Omusajja n'aleeta wirubaalo. Efirimu yiino.
ono akubira poliisi akasimu babadde akukuta nako sajja n'akamujja kakuba ennyondo akasimu ne bakakuba ennyondo n'emisambagere. Poliisi eri mu kunoonya Becky Mutwale Jonathan. Abantu bano ani abawamba? Kalo ogenda okwetegereza bali mu ssako y'emu. Jonathan, Kalo, Becky n'abalala. Kati agenda okwetegereza Dennis Muwambe. Dennis abadde akola wa mwami ani? Okuwambibwa kwa Johnson yabadde akozeswa Dennis. Mukyala wa gundi yawambiddwa ne mukazi wa Dennis talabika. N'omusawo yennyini yabadde ajjanjaba mu gundi. Sure. Talabika. My God. Kati waliwo ekigenda maaso ekitanategerekeka. Lwaki abantu bano bonna abawambiddwa beyina kakakwate? There is an old warehouse. So I think she might be there and I'm planning to go there right. Kati ono okusinziira nga bwalaba abantu bano okuva bawambibwa bateekwa okuba nga tewali wala balaze balina okunoonya mu bifulukwa n'ebifo ebirala byonna. Abantu bano tebayinza kuba ni balina ewala we balaze kubanga singa kwali kubafulumye wandibaddewo okubalaba nga babakukusa oba ki. Kati nga bakwata ntambula. Okunoonyereza kwa poliisi kugenda maaso. Tetujja kkiriza kiwamba bantu tuddawo tutunule butunuza abantu nga bawambibwa nga bakwata ntambula ebatuusa. Bavugira nno ssebo ddala. Naye nonole yabawambye yakozesa akiri mingi. Eyawamba abantu bano yakozesa akiri mingi. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Tunulira. Munange emmotoka baatuuka ne babaako we bajereka. Era ogenda okwetegereza. Poliisi ne Batuuni onoonya ki? Omusirikale baamukuba Batuuni mulingiriza nnyo era ne bawalulirawo. Omusirikale bukyakuba bantu Batuuni leero bagikubye ye. Kati gwe yazza naye ndaba nga amazeemu omusubi. Baasi egenda maaso. Omusajja n'aleeta akatebe. Poliisi yandiyambye omusirikale baamukuba empumi munne mu kifo ky'okuyamba yadduka buddusi. Waliwo Batuuni aleese omuzannyo gwa ludo. Waliwo enkomago. Waliwo ne bino ebikutula obugere ennimi kyonna wootadde kikutula oba obukongovule. N'ennyondo in case waliwo w'emputtu. Kaakati ngw'otaagaza ki? Ojja kiraba. Gwani musawo tonsiruwalirako naye mbozaawo mboza walina buno bwana bonna n'abuyisaamu empi. Yasooka n'abayisaamu empi. Tereera mukwano no laba emyaka gye basibye emiguwa. Amaziga kagakaabe gakawedde mu nkompe. Kakaabe amaziga kakawedde mu nkompe. Basi mwenna muwulire. Gwe gu Becky. You cheat on your husband? Obadde oyenda kubalo.
bino biri kuki onziramu ozeemu bubi kati zanya bakubuuza ekibuuzo boddamu obubi ng'ozanya wonyeenya empiki zonyeenya zempi nedde ezo zibadde entono nakuba 3 basi buli weebuuzibwa ekibuuzo noddamu bubi empi nsiru walirako ekibuuzo ekyokubiri firimu olaba erinnya bwe liva the question Do you love Hamani's wife? oyagala mukazi wa Hamani? I do. Bannange ekibuuzo bagekuddamu nga bakikubuuzizza omukyala yeewuunya buli gy'amanyi yalumba Dennis kumbe n'omwami ayina gy'alumba okuwona empi oyogera kibuuzo kituufu oddamu ansi entuufu basi kaakati ono baamubuuza oba ayagala Dennis n'addamu ekifu gwe sajja kikuba empi ziri zimasaanikiro oli mu kwekabyakaabya olina okuzannya yagalagaana bw'okuba omukaaga zempi obungi bwazo olina okuba nga oli wa mukisa okuba makene nakizannya ozanye meka ate wozanya ennyingi oyinza ofuna okutemako obugalo basi nyondo ne bamukomaga olaba obwenzi omusajja ono n'akyusa ekibuuzo ye n'anyumirwa Do you love your wife? gweyagala mukazi wo kumbe tamanyi kituufu kyako ye Long answer. ozeemu bubi kuba mukazi wo bwoba obadde omwagala tewali nsonga gy'onoona eri kale Tereza zanya empiki zonyeenya buli mpiki erina kyereeta waliwo ereeta ebijambiya waliwo ereeta amakuuli waliwo ereeta empi ono waaki oyinza okunyeenya empiki etwala omutwe oba owedde kasita onyeenya empiki etwala omutwe basi yono nga weagundi yesunga bulala katayimbwa katayimbwa tufudde bannange ebintu biri serious ebintu biri serious waliwo yafunye ku nnyondo owakatayimbwa akafunye tanaddangula obwandasitaani bugenze buli omu ali wano mufumbo abadde ng'ayenda ku mukazi wa munne Yes, good answer. nsonyiwa munnange amweganye bulijjo gusajja gw'oli mwenzi I'm sorry. nsonyiwa mukwano Sorry, forgive me, please. nsonyiwa Please. Jonathan Your wife? Is she your wife? yono mukazi wo katonda wattu kaakano Jonathan ono yali yamuzaalamu omwana ye mwana oli gwe baleese omwana Jonathan yamuzaalamu Becky kano ke baatijjanga. Are you aware that your husband bangs his boss's wife? Gwe ssebo obadde okimanyi nti bbaawo yeegadanga mukazi wa mukama we? It can't be. Tekisoboka. Wrong answer. Ozeemu bubi. Wrong number. Ozeemu bubi. Nyenya.
nyenya ukyoleta empikizo kyekibonerezo. Empiki kibonerezo kikyebalese sokoveyo tulabe ekibonerezo kyebalesera mwana muwala ne balyoka teekayo engalo bannange batwala ki bayinza okuba basalako nkwawa oba amala okugwesa akumaze guvaayo batuni mugongo sikale nono gwakubya katayimbwa ku luba. Ajjukira essanyu n'omukwano gwe yalimu ne muka musajja kyokka ng'omusajja gwe yali agalira omukazi n'ozolengera ebirwadde bwe bitambula. Ono yali agala mukazi wa boosi we ate nga boosi we ayagala musawo. Owulidde ebibonerezo bigabwa waliwo obuyondo waliwo emisumeeni waliwo booso owakatayimbwa bandi muddamu saawa yonna. Ebibuuzo bingi. Firimu bagiyita question. Bigwerawa bonna bawambe ebibuuzo binaabaleka balamu kyekibuuzo. Ebibuuzo binaabaleka oli tannakubwa ye ebibuuzo addamu bituufu byereere wayenda ye waate munange ne tukomawo. Nyenya kasita babikula ekibuuzo kyo gwe leero abuuse naluyi ne tudda bakuba nnyoko ng'olaba. Jonathan, Do you trust your wife? Mukazi wo mwesiga? No. Nedda simwesiga n'akamu. Sleep with a kid? Ne weebaka ne oli omwana omuto? Sirika tamwesiga. Gwe ng'obadde oyagala Nansi wano omuzaalamu n'omwana. Jonathan amanye ebimuwonya obuyondo. You still have the guts to speak amidst of the happenings. China n'obusobozi okwogera. Ku bino byonna ebigenda maaso. Batandika kaaba. Naye ndowooza yakola ebikolobero ebingi era agabanya ekimala kye bakola Dennis. Bannange obutayimbwa bubiri ku mutwe si kyangu. Obutayimbwa ku mutwe si kyangu. I'm sorry. Batandika kwetonda. Dennis yawunze dda obutayimbwa bususse. Ono wadde musawo naye tebalina mpekezaawo. Laba Becky. No. Omuntu ono abakola ebintu bino obusungu yabugyewa. Ekibuuzo kiri nti yaani? Ye lwaki ebibuuzo ebikambwe bijja nnyo eri Dennis? You have to prepare. Anyenyeza mukaaga. You can. Omukaaga basalako matu oba? Oh, Kene. Akubye Kene. Ekene. Ekene oli agenda. Dennis. Dene. Bamukubye obutayimbwa bungi. Who is the father of the boy? Ali taata w'omulenzi. Oh, Jonathan. Omwana oyo azaalibwa Jonathan. Azaalibwa ani? Akana. Bannange. Omusajja yakuba akana omutayimbwa tekaddamu. Nkunyumiza ki? Olowooza omusajja mulala. Maama nnyabo. Obwedda abakuba si mulala. Yebba wa Becky. Buli ekyajja ku nsobi akitereeza.
Kwenze tewampa mukwano mutuufu. Touches. Nkaniza nali ninakola ki? Am I human? Nze muntu ndi mukazi. Yali yeewozaako bwe tunaatandikira ekitundu ekyokubiri bwe banaaba bakirese. Eniyo bweto begenze. Naye mwena abagira binaganda tubaagala nnyo. Tube tulaba the question era nga ekyagenda maaso akuume.